Uganda tulina tendency etayagala abaana baffe, etayagala abantu baffe, etayagaliza abantu baffe sente nga bazibalyako n'abalumpiira nga bali mu mbeera mbi banaku ne badda mu kusabiriza. Ate ekyo nga kibi. Kati awo nyini njatugatirewo emboozi ya Golden Boy Issa Ssekatawa. Ebbaluwa yo ngirabyeko Uganda Muslim Supreme Council gye yawandikidde FUFA. Ebbaluwa eyo girina? Ngirina. Sooka ogimpeeko nga bwe njogera. Ebbaluwa eyo yavudde mu Uganda Muslim Supreme Council. Ebbaluwa eyo yabadde eyogera ku bintu bino wammanga ng'eraga ng'eyogera ku legend gwe bayita Golden Boy Issa Ssekatawa. Issa Ssekatawa. Ginoonyezeeko nga bwe njogera wano. Ebbaluwa. Noonyeza ku bbaluwa ya Supreme Council nga njagala kusomako ebigambo ebimu nga balaga ennaku yaabwe bawandiikidde Federation y'omupiira nga babagamba nti omusambi oba legend wa Uganda actually njagala okuwulira yaliko munyenye ya Uganda. Ebbaluwa eno esoma bw'eti egamba warm greetings from His Eminence the Mufti and the management of Uganda Muslim Supreme Council. I write to you with a heavy heart and a deep sense of national concern regarding the current plight of Mr. Issa Ssekatawa, a name that once echoed with pride across Ugandan households as a legendary footballer working as a toilet cleaner at our headquarters in Old Kampala. Working as a toilet cleaner at our headquarters in Old Kampala. This reality is not only heartbreaking but emblematic of a border neglect of our sports heroes whose sacrifices and achievements have shaped Uganda's identity on the global stage. Mr. Sekatawa's decent sacrifices, decent into squalor, despite his historic contribution, raises urgent questions about the sustainability and the dignity of football as a professional in Uganda. As the Secretary for Social Service, I respectfully urge FUFA to reconsider its retirement and welfare policies for former players. FUFA to reconsider, FUFA to reconsider its retirement and welfare policies for former players. Kati segenda kweyongerayo nnyo maaso. Munnayuganda nkusomedde ebbaluwa eyo naye ng'eraga nga basajja bano bawandiise agambe we write to you with a heavy heart. N'omutima ogwo. With a heavy heart. Issa Ssekatawa Golden Boy gwe muwulira gwe twogerako oyo nzize nga mwogerako ebintu bingi nnyo. Ate n'ebbaluwa y'omu ku basambi mu Uganda bwe tagenda kuddamu kufuna. Y'omu ku basambi bannayuganda abaakwatanga amakubo ne batambula miles ogenda okulaba Issa Ssekatawa because of the talent yalina nenge gyateerangamu eggoolo okuva ejjinja okujja Uganda Kenya. Issa Ssekatawa Abannakenya baavanga e Kenya nzijukira okujja okulaba Issa Ssekatawa na Uganda asamba ate omupiira. Taata waffe yayagalanga nnyo omusajja oyo kati alina n'engatto ze yagula bazitanga Ssekatawa era baakola engatto ne bagituma Issa Ssekatawa. Ssekatawa yali wamaanyi. Histori wa Ssekatawa toyinza mwogera n'omumalayo naye kino kigenda eri gavumenti yaffe kigenda eri abakulembera omupiira. Temusobola yamba buli omu, ekyo tukikkiriza naye mulimu abo abaswaza eggwanga. Kituufu nga ye kwegamba nkoko njeru. Issa Ssekatawa y'omu ku abo abaaleetaaza obutakola mu toilet. Kale tukkirize nti abantu bano bainvestinga bubi. Issa Ssekatawa yafuna ku ssente. Issa Ssekatawa n'afuna obuzibu mukyalo we n'atunda ennyumba ye wali n'akulabye. Okyegera mu amini waawo nga mu Kiwuunya
ebintu bingi byafuna ebizibu ne Mike kitugenda okwalisa Sekatawa tugenda munoonyako era tujja mufuna kodi Kampala beera nga bwe bagambye nti Issa Sekatawa alongoosa ku toilet naye omusajja ono yawandiise ebbaluwa eyo with a heavy heart ono alumirirwa agambye iza secretary welfare secretary ochegeera ku Uganda Muslim Council naye nga ali concerned ochegeera eri obulamu bwa Issa Sekatawa Bannayuganda bwe tutaaveeyo ne tumanya nti ensi yaffe erina kwetudde ne tufuula abo kwetudde ebira abalabibwako eri abaana baffe abagenda okwegomba omupiira olunaku olw'enkya tetulina kkubo bw'otamanya gy'ova tomanya gy'olaga kati bawandiikidde FUFA naye FUFA tennaba kuvaayo kuddamu tegenda kurespondinga muze gwayo butarespondinga tebagenda kurespondinga because this is something ekirawa n'omwana ayonka nti ku ssente ze mufuna gavumenti zeebawa ne zemukuŋŋanya mu kapiira temusobola kulemwa kuyamba Issa Sekatawa awo nini Mike tewali FUFA nga yofa teyina package ya tewali nga mu bbaluwa wano wakirambise ayiwandiise ng'alowooza nti waliwo package ya retirement kyembadde mupiira naye ekyo FUFA tekisobola because there are so many people who retire from football ekyo kyalibadde kigenda mu gavumenti kuba gavumenti yeyina ssente za buli munnayuganda buli munnayuganda ali wano gavumenti yeyina ssente zobola okuyamba abantu baayo because olaba mu kalulu gavumenti ekwata ssente nezwaba abantu abatalina na kufuna okitegeera olw'okuba gavumenti enoonya akalulu naye ne beerabira abantu abakoledde ensi yaabwe abasitwa ku linnya ly'ensi abatadde erinnya lya Uganda ku map because ngaba abaana Uganda Cranes bali mu Morocco they very few in number bali abiri almost 25 okitegeera but we are almost 50 million people okitegeera if we can have those 25 representing Uganda abo beetaaga okubeera nga tubawa value ya kika kya waggulu mu njogera yobanga alaga nti nno abasambako omupiira weewaawo bangi bonna tebasobola kulabirwa naye ate abali mu management ya FUFA bo bali bulungi andi kakati fake singa abasambi abasambako golozanya abba sente zino zetwogerako top management yebba sente z'abaana b'omupiira sijja gamba neza Issa Sekatawa baazibba because ogwo mulembe saakola ki tewaliwo nali mwana muto sijja kubyogera kubanga mba mpaayidde naye njogedde ku current situation eri mu kampu n'abaana kye baagala nga tusamba emipiira ne bannayuganda musudde gwa nagamba abamu balowooza nti nkonjera oyinza okwesanga Issa Sekatawa si yeyekayeko obaoli ali mu bangi program twagikola dda twakola program ku basambi b'omupiira abali mu mbeera ng'eyo naye tusobola federation yalibadde eteekawo scheme mu baana b'omupiira kuba tugezezaako ffe bagatta naye batuteekamu divide and rule kati balididde kale nga bo ne bateekawo channels ezijja ssente mu gavumenti esaba gavumenti okuyamba ku bantu b'omupiira naye era ne bateekawo channel ingina Moses Magoha era ssente zonna ezijja mu FUFA azirya ssente weziri mu kapiira ssente tuzirina omupiira gulimu ssente mpitirivu naye ssente bano basajja ssente zonna bazirya omusajja yegaggawozanga amagogo yekka ne bantege okitegeera abamuli okumpi n'ab'obulamu obulungi naye neewuunyamu ekintu kimu nti bw'obeera omukulembeze nga tolumirirwa bantu b'okulembera bannange olwa ne President Museveni alina wayimira nasanga omusajja ng'akuba bulooka n'ayimirira n'amuwa ebbaasa naye ono omusajja gwe tulina ng'omukulembeze Katonda ansonyiwe omutima gw'alina gulinga jjinja ku ssente mugumu gulinga jjinja ku ssente yatwala abantu ngenda kuwulira gwe fiiki nze we natiira ingine Moses Magogo yatutwala mu kalulu okuuma twagenda okuuma akalulu ke nga bagenda omulonda nga tunana ku falling out na bino okubeera nga naliyo mu kalulu ak'obwemupi naliyo ebuyende okitegeera n'addira nga tusula mu mamotoka nga tubasobola kupangisa nga tusula mu mamotoka tusula mu mamotoka nga n'emmere gye basobola okutuliisa emmere gye bali baliisa abantu nga n'emmere nga n'obummere bubeera bwe buti ate omusambi w'omupiira gy'ati agenda akuuma anti nga tulaba omusajja ono akozesa nnyo abasambi b'omupiira kubanga amanyi nti abantu b'omupiira bali mu mbeera bali desperate kati ne babasuubiza okubayamba okubateeka mu mupiira bw'otayamba ingine Moses Magogo mu kalulu tolina kyogenda beera mu mupiira tugambagamba mujje tugende kino kyaffe webale nnyo batwala abantu mu kalulu nyenze enaveeyo nga ntidde abasajja bano
nti be emitima gyabwe gye balina tegirumirira mwana munnansi because otwala otya omuntu nga tolina nakyomuwadde nomubeeze wiiki namba nomubeeze ennaku zomubeezeza mu kyalo ebuyende akukoledde bana bala bonna abakuumisa abantu obulu babasasula nemwe tebabasasula naye n'otwala omwana naliyo simuwaayiriza nze siwaayira ate gwe bikyoyogera kibeerako wino n'evidence naliyo nze kennyini naliyo wadde ennusu 10,000 nti luno olufunye teyabawa wadde 10,000 terwaliwo naye ng'ate nze naliyo eri ku ground era waliwo gye bali bagenda okunkubira nga tubbya akalulu n'ayubu bali ejjusa bali bagenda kunkubire wansi abasoga yugo nanzirusaayo kuba nali simanyi lusoga bantabukidde nziridde ekipande ntaddemu 2,200 nguza abantu mulisimbe ku layini y'amagogo okyegeera bagadde okunkuba ogwirako abalonzi ku lw'amagogo kino nkyogera on record bamulonde kuba MP buyende bamulonde twali mukamyufu olwo tuli mukamyufu akeni alemu 2,200 1,000 okitegeera kati boponent waffe ne bajagana baagala okunkuba ayibo bale juso yantasa nafuna